Inside Story Uganda, real source of political updates. Ekibakoze ebintu ebyo muli baana bato temanyi Kiganda culture. Mu Kiganda culture abazadde tebawerekera mwana baddayo banoonya omulala. Omuganda akugamba nti afiira omwana asula ku malaalo. Kati omwana bwafa muyina okunoonya omulala temusula ku malaalo. Nti mukazi we yagenze abeereyo eri nga mutabani waafu awasa oba muwala waafumbirwa. Emikolo egikolebwa gwogimanyi. Mbate mukyaddingana omukazi ajjamu olugoye luno luyeesibya oluwuzi seggwanga n'erubuuka okitegedde kitegeeza temukyaddingana naye bwe muddingana omwana afa nti omuganda bwaga ntwasuze mu masanja ne twasuze mu ngalabi byanjawulo amasanja muba mulumbe mwafiiriddwa engalabi omukulu w'ekika ensiisira ye yokka yeetunula mu lujja ensiisira zonna ziba zafujjo muze we yafudde kakati ng'okwata mukazi wo ng'omutwala bwe bamaliikiza dde. Yes. That's why I tell these people when you are dealing with the sipapa, separate sipapa in 3 pieces. One, the sipapa a former criminal who converted to you ne mumukozesa enanga tasobola kwogera nti sipapa twamuzudde nga yasigala nga akyabba was under the protection and total control of UPDF. Nalweso nabaleetedde ekizibu n'agamba n'amagye twagamugyeko confirming gaali magye anti tebamanyi engeri gye yagafunamu. Ekyo kyomwali yeganye si baamagye naye nalweso azaamunoonyereza ko yakugambye banga ddene nga munoonyereza kekadde akwatibwe yegeetiwe. Nalweso anoonya asasoni nti I've retired but I must assert myself nti I'm still relevant. Ante kati atetayiza kukola assasoni ku sipapa kubuulire kana nti sipapa temusobola muwangula. Sipapa mumuwangula ku guno gwakoze nga akoze eki mumugyeko abasirikale. Ati it is true he had to go back for protection criminal ganga yegizeemu if it is true, but forget about the sipapa who was a criminal n'alokoka n'atuuka ne wa Museveni nava mu gundi ne mumuwa protection na this a confirming abali bamagye. Don't mention it. Mugamba we are doubting no gamba nti ono omukazi awa traffic tunonye ebyambalo by'amagye tulonda bi jacket bi jacket gwe kikwata nakyo amateeka bwe gali. Whoever is found with an item that is in the monopoly of the army faces a court martial. Yeah. Hey, kati lwaki ono abalabula nankumbi obalabirira ki? Whoever is found kyasalibwawo dda ani ayina right of way kyasalibwawo dda but you abused the right of way. Nti abantu bakugamba nti ambulance temuba bantu ambulance bazipangisa kutwala abantu entebe ambulance bazikoleramu obwenzi fire eba tetwala mazzi eba egenda kutwala mazzi ku ssomero gatunda teyina ekizimbe kyegenda kuzikiza. Yes, mwami ono you destroyed everything. Tubalaba nga bazikiza ebizimbe nsi kijosanga nga ambulance bagiblokinze. There's a patient naye abantu ba Uganda bakimanyi ambulance zirimu abenzi bazipangisa ne beetoloola, which means you must recover. Find a solution, find a cause why your institution is losing the credibility. Before you find out why your institutions are defied, temujja kukitegeera. Okitegedde nti ambulance zaggwamu value okujjako kati nga police ekutta ambulances nazo ne malu zikwata bakugamba zirimu abenzi bazipangisa zigenda entebe ku kisaawe zikokola traffic jam nizibeating. Is only in Uganda where a fire brigade policeman must come out with the guns to clear the traffic. Why? We abuse it. Nti fire brigade yalimu okuzikiza paka yard near your gondi kakati. You must restore
the confidence of the population. Bino byonna bye tukola twasoma public relations. You cannot use fire brigade methods to restore dignity and credibility of an institution. No. Tinamba satu wegwanga bamunonya speaker ne yekweka kati deputy we yakola emirimu. Ekyo bakyogera mu nsi. If me I have wound. Kakati kyemuyina okukola kyemu mukamba bulire. Mbagambye nti a wedding conducted in a public place cannot be denied. You can only seek a divorce. A divorce to share property. Neto is against Sibamanyi. There is no person in the government who can say nti tamanyi kisa kya Maria. Ngabadata mwana baserikali kupika. Olabana kana akavubuka akangegenya nga nalwese akagulira benzi kanvume. Ne bakawane gundi program namba ku CBS. Ne ku serifina yabo kangegenya bakawa sente. Where do you find a party which uses phone in callers? Tinokuba amasimu mulimo ngabogera ki? You turn the soccer into wrestling. Mwadira abagezi ne mubagoba. Kakati as a result ne mujja yabo. Kirabo kisa kya Maria badda avuma. That is it all. Full figure badda avuma. That's all. Ngamumusasula. Why? The politics has changed from rationalism okwogera ensonga to abuses. Kakati if you change politics to issues abo mubajjewo nete mubajjako security. When did they? Kisa kya Maria yakuba mutani wange namujjamu amanyo naye nga ani amulagira. Sacha mukama. Na kunama na akola ki? Kati nalwesha ayagala bamutte. How can that man move firire? Why not? Ono mpologoma nkambu yavumanga mu 7 ku Kabozi namuvuma okumwogoloza ne bamuwa sente nakola farm pista zambalira waggulu bazi mujjeko bamutte. You must admit the politics of that time required those type of people. They helped you to restore sanity. Pay them handsomely. Mukwate farm mujigule mujiwe kisa kya Maria ambeletinge mu society ngati mujja mutemuna mujja ko maje. Si papa ye mu mukwate on allegations ezobubbi. Ne pasi mujogera kenda ngaleme kuogera tebyogerebwa mu bantu. Tukebedde ebinkumubye nga nebo yali na amaje yali abba namaje mukakwate nako mukakwate yagalekanga wakagenda bbe ebyo babyogera mu bantu. Oyito gamba mukazi wo mu bantu nti oyo mwana si wange nga togenda nga ko mu lutalo yayende uliruddawo. Abaganda tibabyogera. Fu abaganda kitukola omwana omuleka mu dameryo oba bwofa gwo musajja mukulu badira abana ne babatuusa ku kifuji ne babasiba ebyayi. Kakati in the process of okusiba ebyayi family eriwe ejira negambo yotemumusiba omukazi naye kubanga ofudde naye tuyita kuswaza balo kyekibatuusa ku kifuji. Yes. Buli muntu akulengera oyo temusiba wewaffe oyo temusiba wewaffe kutolabe nyindo nga efaanana ne kabangala. Era bano abakazi be baleeta bagezi nnyo. Omwana wedda bwe yavanga mu ddwaliro nga tabeerako busitokisi. Obugere bubeera ati abeewammwe otuma bannyoko mukagundi namwagalako mugende mukebere obugere kibula bakuga nti envunze era bwa mugenyi. Olaba bamutigali kakati mmwe obwenzi bwammwe omwana engalo zonna zigira mu stokisi tezivamu mu stokisi. Era omusajja bwolaba omwana nga tavako stokisi na mu ngalo na empewo. You don't know how culture. Bwe kimanyi nti omulambo gw'omusajja nga yafudde tegubeera mu ngatto. Naku zino emitwe ebyamiranamiro buli mukazi eyakwendako akukumako akabiriiti baba ne kattadoba kaabwe ate balwanirayo. Buli muwalabira munne newanga abadde ayitayo ate bakubagana sokoddemu ako akabiriiti enebereyo kattadoba. Omusajja omuganda nga yafudde tabeera mu ngatto. Omulambo tegubeera mu ngatto. Lwaki? Abakazi babeera n'emiranamiro. Kati buli gwe yayendako yenna nakwata babeerayo ne kattadoba kaabwe oba akabiriiti. Buli omu nayo kyakubigere wange toddanga. Niti bakubaganira yate banange mwesende nange entule.
You don't know your culture. Yes. Mchala munange skemuke. Akutte sente ogenda okuziika. Ndaba ng'omwakaza njo kyekigere. Omuganda tajjibwamu omulambo gw'omuganda omusajja tebagujjaamu ngatto. Gubeera eri emirannamiro. Bola abakazi abali emirannamiro ey'abakaaba. Buli omu ayo kyakakabiri. Tebakubagana. Teri kulwana. Ate abadde abatabula afudde. Abadde abatabula afudde. Ewange toddanga. Bino bigere ebibadde bikyungire ewange. Era tobikira mukazi nti bala afudde nga tanneekapika. Omuzimu gumuyingira n'ataddamu kufuna musajja mulala. Kayisa mulanga mukyala. Sooka omale okwekapika. Omanyi okwekapika. Agabadde Kampala mugawulidde. Mufumbe ku mmere. Mwereewo. Mukole ki? Awo omukazi ngadduka nga yekapika. Ng'oli adduka nti akutuse. Yalinemerako. Omufutaba munno. Tema. So for me, you know, because I'm not young, nabagambye jo ti embeera ebeera weekuleetawo ng'abo baagonde baali beetaagisa nti opposition yali ekozesa violence na kuvuma nga nammwe mwetaaga abavumi. You recruited these people and funded them. Ne bwe bawa ne busirens bajja kubattira mu kkubo kati ate mubajjako muti help them except kinagambye eddamulira ti mubakolere new agreement nti embeera eyabaleeta kati ekoze eki eweddewo tetukyetaaga bavumi kati we've gone back to normalcy ti oyinza okulaba tenti ey'embaga ne beebaza n'abatimbi naye tefuuka nnyumba. It's temporary. Era olumala nga bagijjawo. Buno busajja mu bwogezi obwogera ku mikolo. Abaana bange abawala mujje babalabe. Abaana bange abalenzi mujje w'ebintu. Baba kabakafuuse kananyini maka. Temporary. The situation that brought to the kisa kya Maria. Akunama n'abavuma n'akola ki. Eyaleeta gundi yeeyo. And it's not new. A man like me who knows the history of this country. Abusibe basoose. Yes, Sobi alabe. Abaliwo abasooka. Katula basobi yajja kuba kayigula. Ne bamuteeka mu motoka ennene ennyo. Bamala okuba kayigula Sobi alabika. Bamwasa omutwe. Why do you use people and drop them? Sobi, where did Sobi go? Anti assignment ye beweddeko. Anti kyenkubuulira. Abaana eweddeko naye anti mujja kwesanga nga mubeetaaga. Nti obote yalagira ne bakwata abajasi bonna abakambwe bonna ne babakuba eruzira. Obote baba mutwala yagenda eruzira. I'm a Minister of Finance. Come out to fight for me. I will give you any money you want. Nabolo wakwata sente batema butemi. You will need these people because the situation that warrant they are coming okuvuma full figure bani eyinza okudda. Era tulibera kweyo teri. Andi the nature of politics. Tulibera kuvuma. Gwaloza full figure yasinza okuvuma mu ggwanga mu. Waliwo omukazi nga bamuyita Mary Enkata nga tavuma kitalo. Mu myaka gye nkaaga Mary Enkata. Ng'avumirani. Mary Enkata yali wa Kabaka yekka. Asembye ku mulembe gwa Binaayisa. Yatawaanya oyo gundi Kamya. Oyo Kamya. Agustino bano gwe baawo omudaali. Yali mufere. Yali mukubi wa ngatto. Politics wa Buganda has never been driven by intellectuals. Abeera mu abo. Kuba wakuvuma si wa logiki. Navuma ekyalo kyonna. Mary Enkata agenda kukitegeera. Nga Agustino Kamya agenda mu bayindi n'ajjayo ebintu. Ate na inciting abantu temugulamba yindi atunde ebibye. Neriyo kali mugamba bwe lyagendanga ku mukolo ne ligamba Kamya mbotole na botole encha Kamya nako gada. Nti history repeats itself. It does not repeat a similar situation. Kakane tujja tufuna Omuseveni afaanana nga kisa kya Maria. Omuseveni yali akuuma katale k'ekibuye emyaka gy'enkaaga nga yambalaga mu butusi ne kabuuti ne bamuyita Omuseveni musirikale musajja mukongo yavumanga DP. DP yagwesese DP ejibaliga DP yakesese enkoko segwanga nekokolima kabaka yekka kali ngomboze ezacho olizikokolima zitya nali okagamba DP yatobwa kabaka bwa Italiano yatobwa kabaka bwa Germano yatobwa kabaka bwa France DP yakolebwa mu 5 mu 8 yatati obwa kabaka bwa Bufaransa
Nengo Omuseveni yayogedde. Omuseveni bamuyitanga Omuseveni. Ate nga bwe kyayogera bakibirivinga. Ngalale bw'aba yazze. Kati beni kyono kati mukolere bino ebintu. Waliwo gwe bayita Haji Busungu. Nga waliwo lwa bidongo. Ne bulwadda. Bali basajja bamaanyi nnyo mu 60s. Nga bavumanga bano. Why? Politics was not on issues. Bayabizaako beni olumbe ku Bulange. Embwa n'esika ne bateekako lubuga nga kapa. Abasajja baali bino bimulabe basula semufu. Bavuma Obote. Kukulokota Obote bakuba. Ne baga nti Obote yakulya wakitaye wa Nekyoni. Yali agenda okulunda embuzi n'emusika n'emukuba ku nkonge batule nefa n'abaana Nekyoni yabamuzaalira. Naye nga bavuma Katikkiro. Okuvuma is once you lose issues. The wrestling lwaki abamuzannya batono. But you cannot also turn soccer into wrestling. Singa kadi zizalimu. Kakati problemu yammwe nti issues mwazivaako. Professors cannot participate because both sides use hooligans. Kuvuma malainingi. Kuvuma bantu. Akakavuka katambulanga n'obuveera bwawala embaga ndi we musangira mutta. Why? Say we have Museveni. If you admire somebody, you do what exactly he does. Ninga ali finance bamuguli emotoka ya Benz nga agisobola kati ayinachi. So is not nalweso should not say nti abaana bana ababano ninga abaana babakoledde omulimo munene nti kati gwogamba nti ekisa kya Maria akunama akolaki without security alagewo bamutta ninga ati was needed. Nabagambye ejjo nti Amini bamujja ono ne bamutwala Kenya nakuba mama wa bamalawo, but the police recommended he should be removed from the army because of brutality. Ngamazo bakolera omulimo Sibirumbi Amini yatekawo empaka z'okuvuma Obote. Sibirumbi naziwangula. Yafuna ki? Yamugamba nti obanga Obote ayagala nnyo, Nyerere ayagala nnyo Obote, adire kusambaza Bugogwa akwateke agiteekako bendera ya Uganda, afuge Uganda amatire. Amini namuwa monopoly okutunda Coca-Cola Nakivubo. When Obote comes back, Sibirumbi jumps on Obote. Natwele ne executive ya UPC. Sibirumbi ne bamuvunana nti awagira abayekera. He was arrested by Obote, put inside. When he wanted to fight Muwanga, they picked up Sibirumbi again. What happened? Navuma Muwanga omwogozanga balina Rwakasisi. But what happened? When they bayekera, he was supposed to have worked for came. They hanged him. Namuta. Government yendo yata Sibirumbi.